kagalimu omusajja landlord ne bwajja that security of wanjisebo ekale kampito omwami it is just enough negwe evo were eri mu kisenge they will never call you for any point ano bakazi abasukka bana akazi nakusino mwasuse buli kimwagala mu kimale landlord gwayogera naye abakazi mutandise okweterayo balubu abakazi mutandise okusiga langi abakazi mutandise okukyusa entebe anti because ne bwengezaako because fa abakyali bise singa tuli hands on tuli hands on muli hands on nozibukula ne pipe ezibikidde anti wajiti ndero nyinzo okulinda mwemanyi obwenzi ngamba bannange sinki ya blocking ogenda koma osame kanota dolo lunaku amazinga gajjude mu sink ne okulinda nodda komana ngamba ne kakati sisobola kwani blocking eno sinki bane no sanga yaji blocking nzenga kasasira ali awo byonna ne mbijambi kasasiro tapu waya nengena nenjisibayo naye gwendaga as a man play your part or against botabeera waliwo ekitagwa omukazi wakwa musiringo ali emmese ne kusanga ngolinye ddalo ogenze kunonya message yes but ekyo kyengamba nti olunaku olwaleero as a father because bwe twalinga tusoma mu nursery nga father is the head of the family why do you let the mother become the head of the family kyobalanga abakyala tule duka fene tugamba nze taata nze mama literally buli kimunzi akikola because tata father was the head of the family kati that father is in the family kati mwali just kulwanga atekeddwa ati nazala tukyabana so as a father sigala nga bwe bagamba uli abulizi motoka tatange eri ku gate no fixing buli kimu ate mama abeerawo because why abakyala tusalawo nnyo nga tuli emotional mu busungu osobola okukola decision mu buli kimu but as a man gwe kakkana buli kimu ogamba kino kiri bwe kiti musigaze respect yamwe nti you speak something and it will be done oyinza obutayogeza busungu oyinza obutakola ki kyobanga mu families tata yalwangawo okuba emigo gy'abamama we even got used tata alina kuba tata ayogera mulundi gumu buli kimu ne kibeera fixed so mukomyewo ebitiibwa bwe yammwe gyemu entondo lekera okubeera ng'ewaka wakitandikanga okusaaga saa zino bakimanyi n'abaana bakimanyi tata takimala era nga n'owobeerawo mu nnyumba you know that maybe weekends nga nze kangambe enkola ku weekend maid wali n'abaana weebali dadi nga gyali mu kisenge naye nga dadi tebalina kye bamubuuza yadde takimala buli omu alinze mami akomewo komyawo ekitiibwa kyo as a father naye kijja na buvunaanyizibwa yes obuvunaanyizibwa buyinza okuba tebuli financial nga ne ssente zo teziriiwo but the few things byomaliriza nga taata kyekigenda okufuula taata so oba a husband at home si kuboggola nnyo wali olinga yalowooza kuboggola nakulagira nnyo tubeera eri ku muzigo gwaffe tugenda owulira ogulobooza tugamba gyali oweeyo era nga tulina nnyo kyomala so as commanding a respect you in a good way through actions ne bobeera mbeera ntono nnyo baneighbor bamaidi werino wena atandise oyomba owamwe muyiteyo mulimu taata ensonga z'amalani taata z'atamala okitegeera mulimu esakasi w'abakyala notamuyingiramu naye ate mukyalo tebatandika muyoola kigonga gy'oli mu nnyumba omanyi nakuzina basajja bedda babanga basajja ng'omubbi bw'ajja agamba mama gwe genda wansi w'ekitanda ogenda okulaba asoba ku ddinisa alaba ki ekikola ki naye abasajja banaku baakyuka dda nti ye waawulira omubbi ayita omukyala nga yali wansi w'ekitanda amapaatu ababbi baabo nze nalidde dda kafa abasajja mu abasula ku side yeri ku kisenge kati onookuuma ddi famire yo omusajja gwalina osembayo okwebaka n'olawuna mu nnyumba enzigi zonna ziggale n'ogenda n'okebera ku lujja oba baaluggadde ku munaana ng'ogwekiro naye mugwawo n'obanga agenda offa n'omusajja yasooka mu buliri n'asooka asinziira mu kisenge bannanga oluggi muluggadde so command your respect as fathers at home and husbands kati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza ky'amaka leero mu programu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe